kitalo nnyo, kitalo ddala. Afiiriddewo nga tewali kulanga. Era yadde okuddusibwa mu ddwaliro. Bannange, eno ensi ddala Mwami Museveni yagigula yiye. Oba talumirwa bannayuganda Mwami Museveni alinga atali munnayuganda. Lwaki bannayuganda bafa bwe bati? Ne basigala nga munnaye gavumenti etunula butunuzi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mu ngeri y'emu, Oweekitiibwa Honorable Ssemuju Nganda olunaku olw'eggulo kye yakoze omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulayije, enkoko ekikola baana bano katono basikangane ebitogi oba bakubagane, ampuliriza. Beerangidde nga kye bateerangidde tekiriiyo. Kankuwa emboozi ogenda kakasa nti Ssemuju, Honorable Ssemuju ono ng'akiikira abantu b'ekiramu municipality baafuna kirabo, baafuna makula. Kosa FDC nayo eyina ekirabo kyetamanyi. Nze AK Master kutimbe gagadula AK TV nsazeewo nkwanjulira ensonga zino zitegeere, kubanga oli munnayuganda. Omanyi bagamba webbango bw'otamwemukira teweebika. Kati nsazeewo ebigambo bya Honorable Ssemuju Nganda nga bw'abikozesezza ngenda kubeera nga mbikuwa mukwano gwange ampuliriza olyoka okakase. Brigadier General Felix Kulayije amuzzeemu obukambwe obw'ekitalo, n'amuvuma n'okumuvuma n'amugaa nti olina musezi. Kati ulire ebigambo bibino. Nze AK Master kutimbe gagadula AK TV, nze ndiwo okwanjulira ensonga zonna ku lwa AK TV News Team. Ompya kankusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe okonene kade boto videos etteekayo zireme kubeera nga zikuyitako. Naye nga tonaba kubeera nga weeyongereyo kankusaba video eno esooka ogiwe like oba kitwita ekigalo. Eno esobole okubeera nga efuna mileage buli munnayuganda asobole okubeera nga munnange emutuukako wadde emboozi ya nnaku teyeegombesa. Kati wulira nze ntandise. Kantandike n'amawulire ag'okufa kw'omusajja amanyiddwa nga Daudi Kawawu. Daudi Kawawu ono omusajja abadde driver era ng'avuga baasi gy'abadde avuga ebadde ya link. Wabula ekiyinza okubeera nga kikwewuunyisa, omusajja ono abadde mu baasi eno amaze okubeera nga atokomoka mu mbeera etya. Kati wulira, okusinziira ku mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Vincent Twesige, ono nga ye mwogezi wa poliisi ow'ebitundu ebya Rwenzori West Regional Police Spokesperson, agamba nti omusajja ono yabadde avuga baasi eya linki mu kitundu ekimanyiddwa nga Mukunyu mu Kyenjojo District ku luguudo oluva Fort Portal nga ludde e Kampala. Essaawa yabaddeemu n'eddakiika 45 ez'ekawungeezi. Njagala owulire ebigambo bino. Accident eno yabaddewo ng'eri mu baasi eya Isuzu baasi ng'ennamba yayo yabadde UAY 485E. Omusajja yabadde avuga yabadde amanyiddwa nga Daudi Kawawu. Ono ye yafiiriddewo naye ng'ekyamuleetedde okufa. Kati wulire ebigambo bino. Omusajja oli eyafa aponye eyali ava mu bitundu by'e Lukiga ng'ayolekedde e Kampala yasanga tuleera ng'epaakinze ku kkubo, kigambibwa yali emazeewo ennaku. Kaakati ono n'agyekanga. Mu kugyekanga kumpi n'ekkoona tebaasobola kubeera nga baweta emmotoka eno etere ku luguudo, bwe batyo baakuba tuleera eno. Omusajja oyo n'afiirawo, badriver we n'abantu abalala baalimu ne baddusibwa mu ddwaliro era nakati tebamanya nga biri ku nsi. Kati mu ngeri y'emu, omusajja ono owa baasi Isuzu namba UAY 485 yabadde avuga ku luguudo nga bwe nkugambye Daudi Kawawu n'asisinkana tuleera eya Benz namba UAV 326W. Kakati Benz eno eya tuleera ng'epaakinze mu kkubo kwennyini kumpi n'ekkoona. Omusajja ono n'agyekanga era nga tuleera eno kigambo badde mazeewo ennaku nga 4 okusinziira ku mwogezi wa poliisi. Tuleera eno omusajja ono yagiyingidde buyingizi nga tasobola kubeera nga aweta nga wawetera baasi eno abantu bonna abamalawo. N'agikuba era yafiiriddewo, teyavuddewo. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi Twesige aga nti abantu abamu baddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera eri bubi nnyo tasobola otasibawo yali ku mimwa. Wabula ekigambo kino njaga nnyo tukirowoozeeko. Bannayuganda bangi mwenna mutambula mulaba enguudo za Uganda bwe zenkana ezitwala obutitimbe n'obutitimbe obw'essente. Obuguudo bufunda bwe buti kabanga akagenda ew'omuntu nti emmotoka bw'efa n'epaakinga ku mabbali kitegeeza emmotoka nga 3 tesobola kwesinganya mulundi gumu kasita ziba nga nnene, accident eba egenda kujja. Tufiiriddwa nnyo abantu baffe olw'okuba nga abasajja bali banguzi. Essente zandikoze oluguudo olugazi bazikolamu oluguudo lufunda nga lulinga olulimi lw'embwa.
ate ne lutawangaala eddakiika 2 nga lujjudde aganya nga lubotose luweddewo. Kakati wembuuliza dda mwami Museveni ayagala ensi ye, era lwaki emmotoka zino eza trailer bazikiriza okupaakinga ku makubo okumala lyonna lyonna ebbanga nga naye mabega waazo tebataddeyo buno buntu bu reflector oba obuyite bu reflector oba okumenya emiti ne bagenda nga bagisuulasula mu distance ewera nga kilometers 100 such that omuntu abeera ajja asobola okulaba nti maaso waliyo ekiriyo n'asala ku speed. Kitalo nnyo musajja waffe Kawawu bwatyo bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno n'afa. Kati mu ngeri y'emu uli ebigambo bya Honorable Ssemuju Nganda ono alumiriza nti amwami Museveni ne UPDF kye bakola e Congo kikulu. Kakati nowulira ono agamba nti General Museveni yakwata amagye ga UPDF n'agatwala mu ggwanga erya Congo nga tamaze na kwebuuza ku parliament. Kitegeeza yali alina kyabala. Ono bwe yatuusa ay'amagye era mu ddakiika y'emu yagambira nti tukubya ba ADF ne tulekawo basatu bokka be badduse. Basatu bokka, 3 people oba 3 rebels mbu be badduka, abalala bonna okusinziira ku mwami Museveni ebigambo bya Ssemuju Nganda agamba nti babasaanyawo bonna ne babasaanyawo ne baggwawo. Kakati ate ekyewuunyisa Honorable Ssemuju Nganda agamba kyensinga okubeera nga neewuunya ge magye ga UPDF okuva buli lunaku nga gagamba nti twasse komanda owa ADF, twasse komanda owa ADF. Naye nga mwami Museveni yagamba bwe baali bakayingira e Congo abasajja bano babagwa mu ambushi bonna ne babatta ne wawonawo abantu basatu bokka be badduka. Kakati Honorable Ssemuju Nganda abuuza abasajja abattibwa bakomandaze ba ADF ba buli kaseera bavaawa? Kubanga batugamba Rubanga Kane yattibwa ne banne bonna eryakulemberayo ADF mu bitundu byeyo. Era ono n'ategeeza nti waliwo ssente ezayisibwa bilioni 3 ezogera mu ggwanga erya Congo balwanyise ADF. Naye ono alumiza nti ssente zino bayinza okuba basalawo kubeera nga beekuumira eyo eno nga babazirya bwe bayiye ekyokuzikozesa, naye ng'ekyamazima ye abuusabuusa ADF eno okubeera nga gyeri. Wano wengenda okusabira endowoozayo okusinziira ku Honorable Ssemuju Nganda agamba ye abuusabuusa nti ADF eno eyinza okuba nga teriyo, naye nga mwami Museveni ne UPDF beenoonyeza byabwe nga bwe mwawulira nti baatusasuza obulindo n'obulindo bw'essente olw'okubanga twabba golodi mu ggwanga erya Congo ne babba embaawo n'ebyobugagga ebirala bingi. Ebiseera biri UPDF yali mu Congo n'amawanga amalala nga Rwanda. Kakati Uganda bagisalira omusango erina okusasula eggwanga erya Congo olw'ebibugagga ebyo bye yabba. Kati Honorable Ssemuju agamba abasajja bano abayeekera ddala bwe nga bonna battibwa ne kusimatukako abantu basatu ne badduka, kitegeeza ADF yaggwayo teriiyo. Kakati yeebuuza UPDF ekola kye Congo ne mwami Museveni? Tebaddamu ne batuleetera obuzibu, ne baddamu ne babba, era ne baddamu ne batusasuza, kubanga ababba babeera abantu balubatu kyokka ate mu kusasula Uganda yonna yeesasula. Kati Honorable Ssemuju Nganda wano waviridde mu mbeera n'agamba Brigadier General Felix Kulayije nti mukola kye Congo mwagala kubba bubbi. Wano Brigadier Felix Kulayije waviridde mu mbeera n'amugamba nti oli musezi, sirabangako muntu alinga ggwe ayogera bigambo ng'ebyo nti ADF teriiyo. Abantu bakamala okubeera nga bafiirwa abantu baabwe mu bitundu ebyekaseese nga ADF yebatta. Kakati gwe bw'ovaayo n'oga nti ADF ogibuusabuusa obutabaayo oba musezi, era abantu bali abafiirwa abantu baabwe olowooza bo bawulira batya ng'oyogera nti ADF teriiyo? Kakati wano Honorable Ssemuju Nganda wayongedde n'atabuka n'aga nti ayagala bamulage ddala ekituufu kye bakola e Congo, kubanga ne mu kugenda tebaayogera nga bagenda, baayogera batuuseeyo. Wabula mwami Museveni yavaayo n'agamba nti ekyabagaana okubeera nga boogera n'okuyisa amagye mu parliament baali tebaagala kulabula oba kubuusa aba ADF nga bajja kutegera nti UPDF egenda kubasalako essaawa yonna babeere nga babeetegekedde. Mbu kyebaava bagenda obugenzi nga tebasoose kulanga yadde okutemya ku muntu yenna. Era kigamba nti nno missoni yaabwe eya soja yali bulungi nnyo, yali successful, kubanga ekiruubirirwa kyabwe kyali kyakusula abasajja bali mu ambushi, era babasula mu ambushi obonekakana nga babase babamazeewo wasigaddewo basatu. Kati twebuuza aba ADF abamera enkya n'eggulu ne batugamba twasse komanda ne tutakomanda bavaawa abo bakomanda abattibwa, ate nga ADF okusinziira ku mwami Museveni agamba
nti battibwa bonna ne bavaayo. Era ono alumiza naga nti mwami Museveni bw'abanga tatulimba abamuwa amawulire bamuwa mafu. Bwe babanga amawulire tebamuwa mafu, bw'aba bisoma ku lupapula abikyusa ne yeesomera ebibye. Kati ojja kumpa endowooza yo ddala ADF gyeri okusinziira ku bigambo bya Honorable Ssemuju Nganda nga ggwe ampuliriza. ADF eno gyeri oba kiwaani nga teriiyo basajja beenoonyeza byabwe, oba ddala ADF gyeri nga abasajja bali mu kulwana. Nze Ekemasa Mukama Katonda akumpeera ebirungi, nkusaba vidiyo eno gimpeera ekigalo, ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe, tutambulenga ffenna mu mwaka waffe. Bye bye.